olukiiko lwa NRM olw'okuntikko olwa Central Executive Committee oba SEC lutudde olwaleero okusunsula n'akwatira ekibiina bendera ku bwa sipiika. Ab'oludda oluvuganya nabo tebatudde era bali mu keeterekero ka lunaku lwa nkya. Lunaku lw'eggulo munnakibiina kya James Basaalirwa yalaze nga bwe yeegwanyiza ekifo kino so nga FDC atutegezezza nga yo weesibidde ku Ibrahim Ssemujjunganda wadde nga ye yasazeewo okuwagira Basaalirwa. Naye ng'okusaba kwange nkutaddeyo mu shadow cabinet nkimanyiiko nti ne kokasi nayo ojja kutuula batunule mu kusaba kwange n'okwabalala. Ffe nga ba FDC kandidate waffe ye Ibrahim Nganda. Ndi musanyufu nnyo nti Asumani agenda kwesimbawo Basaalirwa era musuubiza ku lwokuna tunaba tutudde aba opposition ffenna mu palamenti ngenda kumuwagira. Kati ab'ekibiina kya National Unity Platform bagamba bwe butuukidde olwaleero ng'abantu babiri be bakeesewolayo mu kibiina kyabwe okulaga nga bwe beegwanyiza ekifo kya sipiika oba eky'obumyuka wadde nga myuka sipiika Anita Among teyalikulidde ekifo kino. Niraba ebyo nawulidde nina n'amabaluwa agenda ku social media era n'obufaananyi nga bwe bugambye n'obufaananyi bwenda ku social media abamu njogeddeko nabo ne babyesamba nagamba nti asinabiteekayo just bantu be bakoze obufaananyi ne babuteekayo. Naye meeting y'enkya egenda tuyamba okutegeera exactly tikalegana abaluwa ge tulaba kuba nakala amabaluwa nga abiri omwagala wa speaker omulala wa deputy speaker nga bwe gali simanyi oba n'ekyo wa deputy speaker ekifo nakyo weekiri naye twagambye nti kale bwe tunasinkana enkya tujja tegeera kubanga kafaananyi kayinza okubeera ku social media naye ng'omuntu si yakatadde era ng'abamu bwe bagambye. Omwogezi w'ekibiina kino ssenyonyi agamba mpawo gwe basunsudde ku kifo kyonna nga byonna byakusalibwawo mu kabondo k'ekibiina olunaku olw'enkya ng'era baakuwagira yenna anaasalibwawo oludda oluvuganya olwawamu. Mu afternoon tugenda sisinkana ffenna nga kokasi ya forces of change kubanga newankubadde nga NUP fe abakulembera oludda oluli ku kkono ya sipiika era nga fe abalina ababaka abangi naye ate bannaffe bano nabo bakulembeze bannaffe era nga twagala tutambulira awamu nabo so tugenda sisinkana awamu ffenna NUP, FDC, DP, UPC, PPP, JEMA tuwayemuko nti kakati mu NUP baba wali ebesowoddeyo DP wali aliyo FDC wali aliyo JEMA PPP naki then tukanye ffenna awamu nti kale abantu bano bonna beegwanyiza tukoze tutya. Tubuuzizza Ssenyonyi lwaki basimbawo omutuku bwa sipiika nga bakimanyi bulungi nti NRM yesinze ababaka nga n'emikisa gyabwe okulya ekifo kino mitono ddala. Tugamba nti eddoboozi lyaffe lirina okuvaayo tulina okwetaba mu conversation eno ku sipiika bwe tugenda okufuna kubanga naffe tulina bye tulaba mu sipiika gwe twali agadde okubeera naye. Twagala sipiika alina okukitegeera nti kakati sipiika wa palamenti si sipiika wa NRM kukasi. Ebyo nga bikyali awo ye omubaka wa Katikamu North Dennis Sekabira yeegase ku Charles Tebandeke wa Bale County mu kwegwanyiza ekifo kya myuka sipiika ekikyalimu Anita Among ayagala ekya sipiika. Abantu batulinako ekifaananyi ng'abantu abajja mu palamenti okukola ssente ekitali kituufu. N'olwekyo deputy speaker oba ofisi ya sipiika yeyina okubeera ennuŋŋamya abantu ne bafuna ekifaananyi ekituufu ku palamenti. Ndowooza nti senga presiding office omulungi nga Sekabira Dennis abeera mu ofisi wa deputy speaker abaka palamenti bagenda kufuna ekyanya okuweereza obulungi. Kati ekirindiriddwa olunaku olw'enkya kwe kuzuula ani ab'oludda oluvuganya gwe banakkaanyaako oba buli kibiina okusalawo okuleeta omuntu owaakyo. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.